Ekibuga Kampala kikyankalanye ng'omutanda ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ava mu lubiri lwe ebbanda okujja okwetaba ku mukolo mu lubiri Mengo ogw'okujaguza nga bwe giweze emyaka 30 bukyanga atuula ku Namulondo y'abajjajjaabe. Kinajjukira nti omwaka gwali gwa 1993 ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II wali Kasozi Naggalabi yatuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe era okuva olwo zenga ye Kabaka wa Buganda bingi byayiseemu bingi byatuuseemu Obuganda buvudde ku ddaala erimu ne budda ku ddaala eddala era mu byenkulaakulana wamu ne mu byobulamu by'abantu be. Kati olwaleero oluvannyuma lw'emyaka 30 nga giweze asazeewo ayi Ssaabasajja Kabaka olunaku luno alujaguze n'abantu be mu lubiri Mengo. Kinajjukira nti kati emyaka giweze nga 5 nga Ssaabasajja takyakuza lunaku luno mu bantu abangi abadde alukuza ng'alina abantu batono bokka abayite olw'ekirwadde ekyalumima mawuggwe ekyagwa mu ggwanga lino mu mwaka gwa 2021. Kati okuva olwo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abadde takuza lunaku luno mu bantu abangi abawamu ng'alondayo bulonzi abantu bakuza nabo. Olwaleero nno kiyitiridde anti bannakibuga Kampala badde bamuyinamu ennyonta nga baludde okumulabako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nga buli omu abadde alinda ddi lwaliraba Kabaka ng'ayita mu kibuga Kampala wakati. Olwaleero nno lwekifuuse ekyenjawulo lwekifuuse ekitalo obutalo nga buli omu afa amababbanyi okulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Bw'atyo Kabaka bw'ayingidde ekibuga Kampala nga ajja mpola mpola okujja okwetaba ku mikolo egy'okukuza amatikkira ge ag'emyaka 3 bukyatula ku Namulondo y'abajjajjaabe wano mu lubiri Mengo. Ebintu bisoose nga byakusaagasagamu awo ng'olaba abantu bakyali mu budde obw'okumakya bakyalimu empewopewo naye bategedde nti ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II yali mu kuyitawo yajja okwetaba ku matikkira ag'emyaka 3 ng'ali ku Namulondo n'enkulabira bwe kiyitirira abantu bonna ne bava ebule n'ebweya okujja okweyiwa ku makubo okulaba ku Kabaka munange ng'agenda mu lubiri okuza amatikkira ge ag'emyaka 3 ng'ali ku Namulondo. Omulaba ng'ali mu kibuga Kampala akiyingidde ajja mpola mpola ali mu kkubo ajja mpola mpola naye ng'olaba abantu bo batandise okweyiwamu kubo wakati okulaba nga bajaguza wamu naye oba nga bamulabako era kati embeera ndowooza ogiraba erabika kati evudde mu nteeko abantu bamaze okweyiwa mu kkubo wakati baagala kulaba Kabaka waabwe naye Kabaka asiimye agenda kubabuuzaako abantu be. Omwana w'omutima ogenda kunzesa omwana w'omutima ogenda kunzeta omundabira omulungi omweyagalire aliwo omulungi omwana wa muno mukwano gw'abayi Ssaabasajja Kabaka watuula tujja kwetala leka nyimbe ngenda kwevuga njagala nyimbe mwenda mulaba ndabira wa mama ndabira wa ssebo ndabira wa taata bananga tuuse ndabira w'omulungi omweyagalire basajja bannange omwana wa muno ndabira w'omulungi omweyagalire ndabira wa maama omwana wa muno Kabaka katuuse ngenda kwetala sirimba katuuse ngenda kwebaka omwana w'omutima omweyagalire omundabira taata omwana wa muno mayiga mwendowooza era mwendagala oyo omulungi gwe nayagala gwensula ndowooza omweyagalire baliwo abaana baana ba muno baliwo abaana baana ba muno abaana basanyu mwenna mukuba engoma njagala nyimbe nga mbabulira kakati kanyimbe gye mbabulira sirimba bananga baana ba muno Kamala byonna abuuza ku bakongozi ndabira wa taata munange ndabira wa ssebo obange ndabira wa mulungi omweyagalire banna omwana wa muno njagala tukube engoma nange kanyimbe mukube engoma mabulire ebyange bye nawulira byenyogera bya jjajjange oli omukulu eyali yankuza Mukama wange tukwaniriza nnyo Kabaka n'amalirira twagala Kabaka tumalire basajja bannange kambabulire ndabira wa mulungi omwana wa muno
omutima ogenda kunzita sirimba kansabe tufune Queen Mary mukama wange tukwaniriza nnyo sanyu kalicho performance ekwaniriza nnyo katekera tuzegera kwetala omwana w'omutima ogenda kunzita kwaniriza nnyo banangalabira wamama aliwo omwana gwe nayagala yaliwo wange gwe nawulira aliwo omulungi gwe nayagala kubira obugoma gye kuvulire abaana basanya omwena mukuba engoma abazinyi b'amazina mujerwa ettale baliwo abalungi abeyagalire basajja bannange ngenda kwebuuza ndabira wamama omweyagalire baana bamuno sirimba bannange abaana bamuno nerakala zange nze tujja kudda bateereyo eddinda bazzukulu ba Buganda tulaba ku BBS telefina yaffe embeera bwetyo alaba ku screen Ssaabasajja alabika atuuse mu bitundu byenaakulabye naye omuntu mungi nnyo era nebaza aba security kuba nnengera omulimu gwe baliko gw'amaanyi nnyo okulaba nga baffe ayitawo abantu bali enaakulabye bayitirivu nebaza aba security abali ku mulimu gw'okulaba Kabaka ayitawo kubanga omuntu watukira okuziyiriza motoka okugenda abala okubuuza ku Kabaka we ate bambi n'aba security bamaze ne bakkiriza ate ekisinga okwewuunyisa buli aliwo kati munnamawulire bonna bakwata n'obusimu tobalengera bakwata obusimu bokola batya eyo gy'owulira amaloboozi ago g'owulira oluyoogaano oluli mu bitundu by'ennaakulabye baffe alabika amazeewo eddakiika zigenda na mu 10 ng'abantu bagamba Ssaabasajja tumala kukubuuzaako Kabaka naye akkiriza oloka liziyimiridde abuuze ku bantu be enaakulabye abawubiddeko zisimbudde oh my god kirikika abantu bayitirivu baagala Kabaka waabwe abantu bayitirivu mu bitundu by'ennaakulabye toliyo waliyo ambia mbadde nkyakugamba gwali awuliriza nti Ssaabasajja omutanda nga bwemulengera abali ku BBS telefine yaffe ekyo kyekifaananyi omwana mukasi olina kyogamba okujjako okukugamba nti essanyu ly'Abaganda lyayikolaki era akoze bulungi n'ayimirira mu kitundu ekyo kubanga abantu bamazeewo ennaku 2 bamulinze enaakulabye abantu bamaze ennaku 2 nga basulawo balinda baffe kale mu buli ngeri bambi ayimiriddeko n'abawuubirako ne bakkakkana omwoyo Ssaabasajja n'asimbula era mu ddakiika ntonotono ajja kuyingira Mengo wano byonna tugenda kubikulaga naye nga tukugamba nti gano ge matikkira ag'ebyafaayo omukolo ogw'e30 nga baffe ali ku Kunamulondo abamu tulina omukisa nti byonna tubibaddemu n'olwekyo tekirina mutawaana nnyo asemberedde ddala awo tulaba nga atandika okuyingira Mengo atandika okuyingira Mengo n'olwekyo mu kiseera kitono ekitaweza ddakiika 3 ojja kuwulira nga tutuuse mu lubiri era olabe Ssaabasajja ng'ali mu lubiri ayaniriza abantu be abamukuumye mu lubiri lwe olwo ayambuka Namirembe wano Namirembe ali ku University ya Yandeki eri ku bitaala by'e Bukesa ayambuka Namirembe kati awo kitegeeza nti atuuse Kampala omumanyi bannange n'obeera bubeezi wano ku lutimbe gwe n'omanya nti awo gindi kati essomero bayita lya Namirembe infantry awayise agenda kuguka kulyambuka e Namirembe ku kkanisa wali wewaali rediyo ya Gondi SURVE ayiseewo eyo naye agimazeeko kati agenda kutuuka kulituuka ku church kulyambuka ku church ate kati nga tetali Mengo era kati ali mu Mengo kibuga Mengo abantu baagala Kabaka omuntu wa Buganda ayagala Kabaka we wono kati Essanyu Babies Home agiyisizza ajja asemberera ddala kumpi ne Wendi kati
Otandise omuwulira ng'alabika n'atera okukutuuka. Ntandise omuwulira olususu lutandise okuwulira Kabaka. Batunda emmotoka wali wamma baabo nabo baagala kumusalako. Naye olwokuba nti obudde abasirikale bakirerezeza kati baayise abantu bangi nnyo nabo balina engeri gye bakikolamu balabe nga taata ataaganyizibwako ate obudde bwe yawa abantu be nti bajja okutuukirako mu lubiri. N'olwekyo kati ayingidde ekibuga Mengo awo oluddawa gwomanyi wano kati agenda kugwa mu liri ery'ennamirembe eriva eri wansi ku bbululu eriva ku bbululu aliyingidde kati aguddemu kaakati kati wali agenda kuleka Butikkiro Road asemberedde kumpi ne Wendi Ssaabasajja era kati mulaba ku sikulini wano ng'ali kumpi nange n'akabugumu kennyini katandise otutuuka Mukama Katonda asembedde atuuke ku petrol station bagiyita Total naye agiyisize awa ne Mengo ng'ovudde ku Sanyu Babies Home kakati atuuka emabega wa Bulange kakati ali mabega wa Bulange ye ali mabega wa Bulange kiki ekiddako motoka ziyimiryemu katono awo abateesesi b'entambula bebamanyi naye naate bambi nga ne ku kkubo kuliko emmotoka nnyingi ekyo nakyo awuliriza tulaba ey'okubeera nga ku kkubo kuliko emmotoka nnyingi wetwandyagadde ne tusaba ne tugamba olunaku luno lwaki tebalutuwa ne lubeera nga lulwa pabuliiki Ssaabasumba wa Kampala naye atuuse ow'olugave naye ali mu lubiri alamusa ku bantu nga buddo bwe balinnya ku stage awo tukutaddeko tukulazeeko mu ebifa mu lubiri awo bannamawulire ndowooza obalaba bonna beetala Ssaabasumba alamusa ku bantu be ku ndigazi asanze nkuzizaayo wa Kabaka Ssaabasajja ali Mengo wano nga ku petrol station ya Total waliwo awo ezesibiddemukko ababuuzizzaako abantu be ababuubidde abali e Mengo wano mu tawuni abakuuma Bulange ye omanyi sebo omuliraano gwokya bbiri eddwaliro ly'ennamirembe ebyebirengerwa eryatandikibwa omusajja ayitibwa Albert Cook awese kati aserengetedde wano agenda kugwa wano ku geeti ya Bulange aserengese wano oluguudo Singiri Road kati ayitidde wali awali ekizimbe kye twayitanga ekya Mukulu Sebaana mwakiyitanga kya Sebaana naye nga si kiki simanyi anti ebiwandiiko saabitunulako ebiwandiiko byakyo saabitunulako gukire wano mugabe wali Alex Mukulu era wuuyo agenda ng'asemberera ddala anaatera okugwa mu luguudo lwa Kabakanjagala akkirire ku ngalabi ye ntawetwa kaakati atulaba ku BBS telefayini yaffe mukadde kano lwaki okwogera ku byafaayo twakuvuddeko nti embeera erabika naffe tususseeko omutanda atusembere era okuva we tuli kati okutuuka wabyafaayo ebikolebwa olwaleero kati ffe naffe tufuuse ebyafaayo by'olwaleero era omukyalo yonna mbaolanyi gwolaba naye kati afuuse ebyafaayo eby'omukolo guno bye boli munyumyako oli agagaliza omukolo nagwotabulira ku BBS era okukakasa ebyo era nze nagubawa wuuyo agudde mu kkubo erya agudde mu Kabakanjagala kati aserengese Kabakanjagala wuuyo ayisizza ekika ky'enkima oli olengera kyankima anti nkirabye ng'akiyitako ebika biriko bingi naawe ku kkubo anti kyo nkirabye n'ekyobutiko nkirabye ng'akiyitako kaakati akkirira anaatera okutuuka ku ntawetwa kubanga awo wonna watereevu era eyo
roundabout ye agiyitamu wakati kubanga erimu oluggi lwera lukati luguddwa bulungi. Ennaku zino oluusi amanyo gyebalama owange ebya security nga bwe yebalama mayanja oluusi agyebalama oluusi katulabe olwaleero wiina agenda kugituuka kooti yagiyisizza tekooti agiyisizza entawetwa agiyiseemu wakati basi uyo ayise mu ntawetwa agiyiseemu bulungi nnyo kaakati awo ogenda kutandika okuwulira ekijjobi n'abasirikale bonna abadde ku motoka bavuddeko abantu bamulinze oluguudo baluzibe bambi abasirikale bafubanga avuddemu Ssaabasajja avuddemu atambuza bigere olumazeeko ntawetwa n'ava mu mmotoka Ssaabasajja atambudde kabaka waffe atambudde ensi emoote buliro bannange Katonda ndaba omuntu Ssaabasajja atambuza bigere okuva wano ku ntawetwa atambula ayolekera olubiri ebyo nno byongera okugumya Abaganda kubanga lwabajja ne bagamba nti akyali era munafu tasobola na kutambula naye bwavaayo bwatyo eri abantu be lengera kabaka kali n'ekizibu kye nina okimanyi neŋŋanga ayagala okuva wano ate nserengete kale tuula wansi oli mu studio bannaye omusajja ono nkubirira mukubirire Ssaabasajja atambula majestically ali mu kanzu ye bulungi nnyo atambula olugendo okuva ku ntawetwa gwamanye Mengo okuva ku ntawetwa okutuuka mu lubiri wali half a mile kubanga okuva wano ku Bulange okutuuka ku ntawetwa kitundu kya mile n'okuva ku ntawetwa okutuuka ku Bulange ku Twekobe wali nakyo kitundu kya mile kati ekyo ekitundu kya mile atambudde kitambule naye abantu bayitivu kyokka mu bungi bw'abantu beefuze bamuwe ekkubo watambulira eno ebbali bayitirivu era tewali amukoonako bamukubira jjambo bagwa wansi abawuubidde kabaka ndabazzeeko neerudda abeerudda babadde bamugamba tetukulaba oyise sayidi eyo yokka abeeyo bokka oh my god ate nzijukizza edda twagendanga okulaba omupiira ng'abawagizi bayinza okwekataga bannaye ffene eno twasasudde omupiira gugusamira sayidi emu kabaka azzeeko ku ludda waliwo abo abali mu bya tract ezo opposite ne city council eya Lubaga division waliwo awo restaurant awo nga wakayisa ku university alabika ayimiridde mu kkubo kubanga abantu basusse obungi ayina ne babuuzaako ne bamanyiye ng'omuntu nti gundi ono kamubuuzeeko. Oh my God, abantu bayitirivu ate bannamawulire bawera n'omutwalo kuba buli alina essimu eya smartphone oyo ye munnamawulire akwata kifaananyi azzeemu mu mmotoka ye amaze okulamusaako kabaka azzeemu mu mmotoka ye alamusizaako ku bantu era bawewedde omutima oli ayinza okugamba nti awo nno era kale naye ngajjukira gwatuwuliriza bwali ku BBS atulaba fe okuva we tuli tetuli wala nnyo ddakiika 2 oba omutuuseko n'olwekyo naffe atuli kumpi nnyo abaana abavuga pikipiki ezikulembedde kabaka abambadde ebyambalo bimyufu nga mulimu omunagiro mweru era ne helmets waggulu. Omanyi we tubayita ssanyu lya Buganda. Yes, ssanyu lya Buganda. N'olwekyo bagenda mu maaso banatera okutuukira ddala kati ku mulyango. Enkola eyo ey'okukulembera ne pikipiki ezo era n'okuzituuma ssanyu lya Buganda yatandika mu mwaka ogw'Ol1955 Kabaka Muteesa II we yali akomawo okuva mu buwaŋŋanguse
baali bamujja ku kisaawo okumuleeta ne bateekawo pikipiki ezo era abavubuka beekolamu omulimu ne beeteekawo pikipiki ezo ssanyu lya Buganda. Kabaka n'alaba nga kirungi n'agamba wabiriwo ekitongole ekya ssanyu lya Buganda. Kakati ate obwakabaka bwe bwavaawo ne kikola ki naye bwe tutuuka mu budde obw'amatikkira nga genda okubaawo waliwo mukulu ssezaala wange mukulu yeddira Naŋŋonge anzaalira omukyala bamuyita omukulu Kaboggoza ne mutabani we Empagi ebyo byonna obinyumya abantu bayitirivu nnyo kumpi okuva twakubye nti Kabaka atuuse ayingidde mu luguudo oluno olwa Kabaka Njagala tannaba kutuuka ku Twekobe olw'obungi bw'abantu nga baagala ababuuzeeko naye atandise okuyingira ddala kati abuzaayo ndowooza mita nga ziizo nga 2 okutuuka ku wankaaki wa Twekobe. Obadde otumalira mbadde nkugamba nti ku buseera eby'amatikkira omunkadde oyo anzaalira omukyala bamuyita mukulu Kaboggoza nga bali ne mutabani we omwana wa mwannyina bayitanga Kabaka ayingidde olubiri aluyingidde ayolekedde Twekobe wankaaki amuyiseemu ayingidde bulungi nnyo obwedda ba Carlton Scovia we babadde baweerereza kati watuuse butere mu lubiri olw'omunda tuli mu lubiri lwennyini munda la conveo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nonawo tumuwenda Mutebi owokubiri amaze okutuuka mu lubiri owulirira bino embuutu zivuga emirere givuga olw'okuba nti bene amaze okutuuka mu lubiri e Mengo. Olwaleero ennaku z'omwezi 3 omulumu omwaka gwa 2023 olwaleero Ssaabasajja Kabaka wa Buganda lwakuza emyaka 3 ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe. Obuganda busanyufu buli omu musanyufu okubanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olwaleero awezezza emyaka 30 weddu ng'atudde ku Namulondo era wowulirira bino Ssaabasajja Kabaka amaze okutuuka mu lubiri e Mengo. Ekibuga okirabye kikyankalanye abantu bavudde ebule n'ebweya abantu beesombye nga baagala okulaba Kabaka waabwe nga baagala okulaba ku Muteregga nga baagala okulaba ku Mutanda buli nga musanyufu agamba ye n'ayimba ntya ne sitenda nga sirabye Kabaka wange. Buli omu olabye olubiri lwonna olw'e Mengo abantu baleetoolodde abantu bazze bangi ddala olubiri lwonna balusazeeko buli wamu nga baagala okulaba Kabaka era bamwaniriza mu kitiibwa ekyo ekigwanidde naye bw'atyo namuyingira mu lubiri munda kati mu lubiri munda n'ayingira mu bitiibwa eby'amaanyi mu bitiibwa ebingi mu bitiibwa eby'ekitalo ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tukuyozaayoza okubanga owezezza emyaka 30 ng'oli ku Namulondo y'abajjajjaabo bw'atyo bw'atuuse bw'atyo bw'ayingidde mu lubiri mu Twekobe era bw'atyo abasirikale be ne bagulawo okulaba nga ate afuluma bulungi okuva mu mmotoka mwajjidde ate asooka agendeko mu Twekobe
yetereze ng'omuntu yenna bwe guba olwo ate alyoka agende ku mikolo wegitegekeddwa wali mu lubiri. Bw'atyo omulaba ndowooza agenda Mutwekobe n'ayita awo Minisita Kawuki basooke babeeko bye bagayagaayamu ng'abantu ne babigayagaayamu olumaze obigayagaayamu Kabaka bw'atyo asalawo asooka kuyingira Mutwekobe n'asooka amala okuwummulamu katonotono ate n'alyoka ate ayolekera mu lubiri eri wali emikolo nga obudde butuuse obw'okugenda okukola emikolo. Kale ekibuga bwekityo bwe kitambudde bwekityo bwe kikyankalanye ng'Omutanda ayitamu ng'Omutanda abuuza agenda okuza emyaka 3 ng'atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Tukuyozaayoza ssebo Omuteregga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuba nti owezesa emyaka 30 ng'oli ku Namulondo y'abajjajjaabo. Namwenna abeetabye ku mikolo gino okujja okujaguliza wamu ne Ssaabasajja Kabaka beene Bemba Musota, nammwe tubeebaza era tubayozaayoza okuba nti mutindiza engendo ne mujja mu lubiri Mengo Okujaguza beene Ssaabasajja. Kati nno nange ngenda kusooka ntemeremu ku wano naye nga nkomawo n'ebindi bingi ebifa mu lubiri Mengo. Tugenda kuba nga tubiraba, tugenda kuba nga tutambuliramu n'okumanya okwogera kwa Kabaka n'ebirala byonna nga bigenda okubeerawo tugenda kuba tubikuwa. Mbaagala nnyo, Mukama nsaba bankuumire, mweraba.